Shani munnange empulira olina enteekateeka ng'oyagala kuva wano ogende. Naye Shani nange ndi stressed munnange. Nina stress naye tosobola na kukitegeera. Kubanga olabika okyanyiigidde munnange tonsonyiwanga. Naye Shani nkwetaaga mu budde buno. Nkwetaaga kubanga nina kyempitamu ky'otasobola kutegeera. Nkwetaaga nnyo nga bw'okibulira muli nti omuntu aba akwetaaga. Mpulira bubi. Saagala ondekewo. Nana wuuyo yagenda. Shima akomawo leeti. Kati naawe ondekewo. Ngenda kusigala ntya wano. Maama, weerabidde ekintu kimu nti nze wano ndi mugenyi. Nze sibeera wano. Okimanyi naawe ekyandeeta. Ebizibu ebyandeeta byonna bye nnafuna obimanyi. Nendowooza ngenda kujja wano nsooke mpumuze ku stress ze nali nnina kyesamanya nti ne gye ngenda okujja nayo kwagenda ku stressinga. Nze mama wano navaawo dda ng'akyali muwala muto. Sisobola kudda wano ate kubeera wano. Gwe oba olaba ekyo kijja. Nze munayi mama wano ndiwo lwa bizibu byange. Era essaawa yonna ngenda. Shani, ne lwaki tontegeerako? Shani nkwetaaga maama. Ndaba embeera gye mpitamu Shani. Nze siri bulungi naye simanyi lwaki tosobola kuntegeera. Bwe nnaaba ngenze ng'oyita omwami wo. Shani, oyo namuwadda yellow card. Namwesonyiwa. Ku kikanga bwe kyantuukako Shani, ne bwe ntunuulira ekitonde ekisajja, mpulira ng'omutima gwennyika. Saagala yadde okuddamu okukirowoozaako. Nze sinnaba kugambako nti ngenda kati oba ngenda nkya. Naye wenfunira gaapu yonna nga nfunye obusobozi obunzijawo ngenda. Mba sisula baaba. Shani maama wange omulungi, nkwegayiridde. Shani tusooke tubeereko wano. Nkwetaaga. Tusooke tubeereko wano Shani, nkwegayiridde. Nze ndaba gwe weeteekako stress. Tuula wansi weebuulirire. Nze neebuulirira era kati ebyo ngenda mbijja mu birowoozo byange. Kubanga ekisooka gw'oli mama wange. Ne bwe nnaakola ntya sisobola kunyiigira. Kyova olaba era nkyaliwo wano. Ye omusajja gwe nasangula mu birowoozo byange. Saagala na kuddamu mulowoozaako. Naye gwe wendi. Kati olina kwebuulirira, olina kwebeereramu n'otuula ne wekkakkanya. Tewe stressing. Mwana wange biruma. Shani biruma. Kuba kati olaba nana tali waka. Kati ngenda nentuulaawo nenkirowoozaako nti kati ne gwe mbala nti nnina bw'abanga naye ndi ku mukoddomi wange nana tamulabangako. Ekituufu kyo Shani nalinnya ku buleeki. Kanneewummuze. Maama ekikulu kiba kyakutuula ne weebuulirira. N'osigala kukola ssente zo kyekyokka kubeera abasajja. Temuli munnyo makulu okuggyako ng'ofunye ategeera. Naye ate ssanyu. Gy'onaakoma okwagala essanyu gy'ojja okoma okufeesinga ebyo. Maama wekkakkanye. Kangende ndaba omwana wange akaaba. Abakirowoozeeko.
Kati tamale. Mwanyi nazenna asula mukunu. Hey, asula mukunu. Ani kaudhala. Na yeta manyi. Tamanyi nze kabejja. Tija sanyu kango kigambye banga kikulabye. Nakulyayo mwana akaaba. Muzukulu waffe. Nakubanga muzukulu. Kati jangu tu. Wasiba wanejinja. Alino ne bwe giba myaka emeka. Terisobola kufa. Nebuna ero muzimbi ndoza teyakubba. Lino terimanyi bu papers. Alio terimanyi. Bano ndaba gye bali. Abeno. Oba bafumba bali eri manyi. No, wali tewali yani. Ono yasiddeyo omwana wange. Abeno. Nyabo gye baliko. Mbadde njagala kwogeramu naawe. Ono waawano mwali. Ulira omwana akaaba naye balayika bamusibiddemu. Kale mbadde njagala kwogeramuko naawe. Nafunye essimu nga bantegeeza nti waliwo omuntu ayazze wano nga yeeyita Land Road. Ese yazze Ayina ekiwandiiko kyonna kyabawadde? tetuwadde ebiwandiiko naye yatugambye Land Road waffe omupya. N'abagamba yani yababuulidde amannya ge? Amannya yagatubuulidde naye sikyagajjukira bulungi. Ogeerabidde? Naye nina we nagawandiise nja keberawooko ndabe. Okay, kamala okulaba abalala ndabe oba baawagajjukira wanaaba tewaliiwo ngenda kuddanga kubuuze. Naye ensonga eri bweti tewabaawo muntu yenna ababuzaabuza. Kampani ebadde ebasolooza yeekola ki? Yebasolooza. Tewabaawo omuntu yenna abagamba mbu ye Land Road. Okirabye zina badde mmanyi banne. Omwana asirise. Kawusala. Abunga basisinkanyi. Kishika sister. Ebyeno sooka obireke. Waliyo omuko. Okyalimu ebyekiyaye. Biggwadde. Ebisana buki? Bateekawo ekkomo. Naye manyi nazo. Wenno. Wanyina. Gane sibi kulaba. Kyanyina kya Faizu. Omulabye? Mulabye tamale. Ng'obuzi. Kiki ng'oggala toyagala tuyingire? Toyagala abagenyi? Owa ebyawano. Biralamu. Kiki waliyo omuko? Omuko. Kiki? Ateekwa kubajja. Sala zange. Waayo kubacha. Oba kutulemesa okuyingira. Emisana buti. Waleese. Kale tuve katuleme kulemesa. Ebyekiyaye kyo kyali. Kakati mwanyinazi. Nina ensonga zenjagala engeri gy'ogambye nti eriyo omukulu. Sooka ojje waliwo ensonga zenjagala twogere mukulu. Kati lwakuba otuganye okuyingira. Ensonga zange. Naye kati ekibadde kindeese sizze kukyala bayita. Nyina byenziza okutereeza mwana. Omuntu yaŋŋambye yankubidde essimu. Naŋŋamba nti ennyumba ate batugamba mbuza zina Land Road omulala. Nyumba ki? Zino zennyini. Kuno kuusula. Zino kwansula? Ani Land Road? Nze. Gwe Land Road okuva ddi? Zino ennyumba nze yazizimba. Takwale saazi kugambako. Ono lwakuba obadde kimanyiko? Nze mbadde kimanyiko nti gye ziri. Oli mubi nnyo. Anti kati nga bw'omanyi nze nina ebintu bingi nkwasaganya ebintu bingi. Kati bwe mmala okuzizimba bwenti ne ŋŋamba
kanzikwase munywanyi wange waliwo omulenzi awo gwe nali nga nkozesa Sharifu ono mutuufu Sharifu ne mugamba omanyi enju ezo nzikukwasizza kati ziri mu mikono gyo nze neetaaga ssente n'azisolooza ebbanga lye yazisolooza naye gye tuzze tutambula bwe tuti agenza ajja afuna ebimu oba ebimusumbuwa simanyi oba yayingirira bigurupu byabayaayi yina okulaba Sharifu takyaleeta ssente oba bakazi ekyo kye simanyi kaakati bwe nalaba nga kimulemeredde ne ngamba Sharifu ennyumba kanzimujjeko nenzimujjako okitegeera bulungi nenzikwasa kampani kati kampani yebadde esolooza kati ate mbadde ndi awo nga bankubira akasimu nti ate waliwo eyazze yitalandiro oyo gwe njagala okutegeera yaani omumanyi ate bulijjo yegwe nannyini waazina ennyumba kwembadde ebbanga lino lyonna kwembonaabonera zensasula nentuuka n'okukola ebitasaana kubanga njagala okusula ku nnyumba zino. Ate wakola biki? Oli mubi nnyo. Wakola kisokoleke. Omuntu tebittotolwa naye nga teweebuuza gwe wazikwasa yennyini yakomyewo zisolooza Sharifu akedde wano n'ebitabo ng'awandiika amanya enamba z'essimu atusalidde nagwo ku ssente. Eki? Lindako Sharifu gwe mmanyi yo yayitalandira odi? Kwe ensinga sinya ennyumba mbu yazigula n'amaanyi gamu mbu yazigula. Lindako agamanyi Sharifu yagajjeeko ate nze mmanyi galaka ge gali ge wamuwa mu ntandiko ate nga bazimugyako. Tofaayo oyo talina kyankanga oyo kiyenja buyenja ngenda kumulaba naye muganda wange Faisal Uganda yatabuka muganda wange oyo guyita ekiyenje ayinza okuba alina kye yeesize babale nnyo olaba abantu batabuka ku ttaka bwali ne bavaayo n'alina ekyapa n'alina ekyapa nga byonna biraba bye bimu. Ensonga eno togibalaatiramu togizannyiramu kati olaba Tamale bwe kiba bwe kityo kati kanzijeyo enjala bwe aba asazeewo kwagala kundyamu lukwe kati kanange kanzijeyo enjala kati ate enjala n'ozijjayo otya nga yagula ng'ate yagula kwani ekyapa nkirina ozo nga Faisal watunda nga simanyi ekyapa nkirina kiri mu nju okitegeera bulungi kitegeera oyo mundekere naye n'ensonga si yakubalaatira oyo mundekere ojabera otuukayo nga kukubirawo ekyapa mwanyinaze ononsonyiwa wano waffe naye kati kyengenda okukola ngenda kwogera ne kampani bakusalireko osasule makkati gaazo. Sikumuwa namba lwakimba mujinya naye nekyo kyakoze gyekiri kale naye kati ekituufu kyekiriwo kubiriwa kubalandira odi ababiri omutuufu yaali kwakati binsobedde waliwo ono waliwo neyajja luli bona bagamba betulina okuwa ssente kati omutuufu yaali munange ebintu bizibu omutuufu ali omu omutuufu yoono asembyeyo okujja nemula ebintu byewuunyisa okimanyi nti bulijjo nsula ku nnyumba za brother wange nga simanyi leero lwekitegedde leka naawe kyogamba ono omwami ava wano muganda wo bwe maama wange omu ne taata omu bwe batuzaala badde sikimanyi ekyo badde saana kirowooza nti muganda wo era badde tosobola kitegeera kati naye kyenjagala okugamba ye mutuufu ddala naye kyenjagala okutegeeza oli omwami eyajja n'abategeeza nga bwe yalandira odi ng'akutta akatabo bwoddangamu mmulabako ntegeezaako bwe mbanga siriwo nkubira essimu kuba bbulo
amunoonya. Kati ogamba nti oli mufere eyasooka okujja. Mufere wa diguli. Kyokka no yali atusalidde ne ku ssente wabula abantu bazibu. Omuntu n'ova gy'ova n'ojja ne weeripa ku bintu by'omuntu nga sina bibyo. Kale twasanyukira na bwereere. Awo we tutuuse. Kyokka ate oyo omulaba nabikola abantu ab'enjawulo nene n'abamateeka ne batamukwata n'asigala ng'ayinaayina. Naye ku luno tugenda mufiirako. Bannange era ekyo ekisajja kirina ensobi ze kyankozesa. Saagala na kubyogerako. Naye omusajja oyo yakola ki? Kambireke simanyi na nsonga lwaki mbikoonyeeko. Kangende ne ku bye mbadde nkola. Wandibyogedde nno. Afande Stacy. Nze munyini. Nesiimye okulabako. Nango basanga. Ono mukwano gwange Tamale. Tamale nsanyusa okulaba. Oli afande. Ndi bulungi. Obadde otandise amanyi gwe. Tebiva. Kati afande. Wandise. Andi kati manyi ennaku zino. Ensangi zino bafande bazaala balungi. Edda bazaalanga bali bwe. I know right. Naye ab'ennaku zino. Naye afande Sumayi yeeyo mukwano gwange. Ali ku poliisi ye Kabalagala. Naye bw'omulabako n'omusanga mu ngoye ze za bulijjo. Bwagandi ni musirikale. Owakana. Kaffe no tuli bantu. Okubeera mu uniform tekitegeeza nti tetulinayo busunami bwaffe yeewaka. Stacy naye engeri gy'osi engeri gye nakumanyirira mu uniform. Oli wa tabbu. Neesunyeesunyemu awo. Naye ebyo nga tubitadde ku mabbali. Nkuyitidde ensonga. Nina ensonga enkulu ennyo ey'amaanyi ng'erimu okufiirwa ebyobugagga. Nyina omulenzi nali mukozesa. Naye ngenza okukola okunoonyereza nga ali mu kumpita mabega bw'ati. Ali mu kuyita ebyobugagga byange ebibye. Nabimuwa kubiddukanya ne muwummuza emabega kaawo. Rentals ziri eyo. Naye nagenza okugendayo nga bankubidde akasimu nti tulina wano omuntu agamba Irandi Road. Nga bataani oyo. Ng'ennyumba nazikwasa bano aba zino kampani ezibanja. Ngamba kati ate oyo yaani. Nagenza okutuukayo ng'omuntu gwe baŋŋamba mumanyi. Ng'omumanyi. Nga gwe yali akozesa. Kati saawe neetaaga buyambi. Kaakati omuntu oyo neetaaga kumukwata. Wetaaga mukwata. Totumye Westgate. Ondaba wano. Nyina bakama banki. Lunyiriri. Naye tuyina mu CID nabitiibwa. Awo mulimu asobola okukwasaganya. Oli kabaka nawe kikyatasobola. Buli kimu akimanyi. Afuuba myina abafere. Eyo Nansana wali abafere bayitirivu obungi. Naye CID oyo ye yagendayo n'asindikayo patrol nali omu ku patrol yali gye basindikayo. Buli kimu ne kigwera Nansana kati kibuga kya mirembe. Ero oyo kankubulire ennaku zino abantu bannaye simanyi buzibu ky'abantu bwe balina. Omuntu omulekera ebintu byo kaseera katono nnyo weewulungulamu katono ogenda osanga ng'abyekisa. Kugambye omwana neewunyisizza oyo era kaakati simanyi. Kati oyo afande nabitiibwa kyetaagisa n'ensooka ne mulaba oba gwe ogenda omunkwasaganyisa. To CID nabitiibwa atusingako amayinja yava ku bwafande olw'emirimu gye emirungi gye yali akola tebateeka ku bwa CID. Omukyalo oyo omulaba ngenda sooka njogeremuko naye kuba kati nze ndi mukozi we. Kati mulambululire ensonga zo nga bw'oziŋŋambye. Oluvannyuma naawe oyogere naye kuba bambi muntu mulungi ate akwata mpola mpola ensonga. N'azikola ki? N'azimaliriza. Oyo abafere basi. You know? Kaakati kiri bwe kiti. Nze ogenda kumbuulira neetaagisa ki? Nkikole kyonna kasita kiba nti omuntu oyo tusobola omufuna. Aiswali.
twala kigambo kyange kyenkugamba omukyalo oyo omulaba bw'omutuukirira mu buntu kuba bambi naye muntu abaako n'abantu baabwe nabo nga baali bayiseeko mu mbeera bwetyo okitegeera tewali kyamaanyi kyetaagisa nti oba jangu n'akavangata k'ensimbi nedda mutuukirire mu buntu kati kisita tunamukwata obulungi nawe obamanyi mutuukirire mu buntu oyogereko naye kuba gwe munnange okufiirwa ebintu ebyo watuuyanira kati tukole bwe tuti nze omulimu nkukukwasizza nesiga paka lwe tunamukwata atubuulire paka ku ntikko yaabyo byonna basi nze munno okusonga webutyo oba ombukwasaganya oba okumalanga oba naye buzanyu bwaffe wewa nawe nsaba onneesigenga newobeera n'omusiku gwa ttaka babbi bafere bayaaye buli kintu kyonna kyonna ekitambulira mu kubeera Afande Stacy tegedde otuuka butuusi wali ku police post n'obuuza Afande Stacy newemba siriiwo abaana bankubira ate ekirala ono bwemba wendi bw'aba akwetaaga alina kuyita munzi woli wali woli kiwe kale bange